mu November 2013 nga ndi mukaweefube w'ettofaali nakyalira Paalamenti ya Uganda era ne batwaniriza bulungi nnyo. Nagenda mu ofiisi y'omukubiriza yali Rebecca Kadaga, ne ŋŋenda mu ofiisi y'oludda oluvuganya yali Nathan Nandala Mafaabi, ne ŋŋenda ne mu ofiisi yali Nampala wa gavumenti gwe bayita Chief Whip yali Christine Lumumba. Nagenda bakyalya mu ofiisi zaabwe. Kakati nali mu budde obwo nga mpulira ne mu bavuganya abangi abaali basinga obungi ndoza baali be FDC nga waliyo obuntuntu nga nze mbuulira kusinziira mu kifo mwendi. Kati nendeeta ekirowoozo nti bw'wabaawo okulonda kwa bonna, asinze obululu afuuka pulezidenti, amuddiridde oyo ayingire butereevu mu Paalamenti era akulira oludda oluvuganya gavumenti. Jjukira nti bannayuganda bangi babaako gwe balonda n'abeera pulezidenti, naye abazzeeko mu bungi nabo babaako omuntu gwabwe gwe baagala oba gwe beesiga. Kaakati oyo bw'agenda mu Paalamenti nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti, eddoboozi ly'abantu abangi abaddiridde oli eyasinga be yafuna lijja kuba liwulirwa butereevu. Era nze ndoza ne gavumenti kigiwaliriza okussa ekitiibwa mu ddoboozi ly'abano abazzeeko abookubiri, kubanga baba nabo bangi nandibadde mukulembeze waabwe gwe baba balowooza batawangudde. Ebungereza akulira ekibiina ekiddirira mu bungi bw'ababaka ba Paalamenti yabeera oludda oluvuganya. Kaakati ono Ssaabaminisita w'Ebungereza Starmer yali yakulira oludda oluvuganya nga wa Labour. Kati mu kulonda okwakaggwa Labour neesinza ababaka abangi, kati ye Ssaabaminisita. Kati ekibiina ekyazzeeko oludda oluvuganya. Mu Amerika ndowooza ffe tugezaako okukola ebiri mu Amerika. Mu Amerika tewaliwo ofiisi ya ludda luvuganya, kuba mu Amerika mu Paalamenti yaabwe mulimu ofiisi enkulu ndowooza 3. Waliyo akulira Senate kyekiwayo ekyawaggulu ekya Congress oba Paalamenti. Eyo Vice President owa Amerika yagikubiriza. Ate Paalamenti oba Congress neekubirizibwa Speaker, oyo alondebwa ekibiina ekiba n'ababaka abasinga obungi. Ne wabaayo ne gwe bayita Minority Leader, ekibiina ekirina ababaka abatono mu Paalamenti oba Congress kirondayo omuntu omu. Bano ababadde mu kuvuganya basigala bweru, nga bw'olaba kati nti Trump ali bweru kuba Joe Biden yamusinga. Naye wano mu bya Uganda ekibiina ekisinza abantu abangi kigira ne kironda omuntu nti yakulira oludda oluvuganya gavumenti. Twalaba aba FDC, ndowooza Nandala Mafaabi bwe yavaako waliyo okulonda, ndowooza ne balonda General Mugisha Muntu n'alonda Winnie Kiiza. Ate General Mugisha Muntu bwe bamujja ku bukulu bwa FDC, Patrick Amuriat yamuddirira n'alonda omukyala ndowooza bamuyita Achan, ne bajjako Winnie Kiiza. Kati tubirabye ekibiina ekisinza abantu abangi NUP balonda Mathias Mpuuga, mu myaka 2 balonze Joe Ssennyonyi. Tetumanyi kugamba okwewala ebyo byonna omuntu eyali owookubiri ayingire butereevu mu Paalamenti era yaba abakulira oludda oluvuganya gavumenti ateeseza abantu be bano abangi abaamwesiga. Nze ndowooza nti ekyo kyandituwonyeza ebintu bingi, kubanga engeri endala zonna zirinamu obukolomooni obuyinza okutabulatabula ebyobufuzi era nga bwe tukirabyeko. Kiva ku muntu ye ng'omuntu. Bw'agendayo nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti ne bamunafuya egwo guba musango gwe. Naye munnabyabufuzi bayinza omunafuya ne bw'aba si yakulira oludda oluvuganya gavumenti. Era kati bw'otunuulira ebibiina ebyenjawulo, bw'owulira aba DP be boogera ku mukama waabwe bo tebakkiriza nti yagendayo mu bwesimbu. Bw'owulira aba UPC ku mukama waabwe tebakkiriza nti akolagana ne gavumenti mu bwesimbu. Naye abo si be bakulira oludda oluvuganya gavumenti. Kiva ku muntu mu kikula kye, bayinza omunafuya okusinzira eyo gy'ali. Naye nze ndowooza nti nga muno okulonda okwakaggwa, ndowooza President Museveni yasinza
Honorable Kyagulanyi oba abantu obukadde bwali bubuwera obubiri sirowooza yafuna obukadde bungi obw'abantu abamulonda singa yali mu parliament n'abuugerera n'okulaba nti bano bonna ab'ekibiina kye abali mu parliament ye abakulira wali wennyini tugambe ku kyoto ng'abalina twalaba wano nga tugenda ndoza mu Ssekukkulu ey'omwaka guli ne bagamba nti abaka ba parliament bagenda bawa obukadde obaana. Kyagulanyi n'avayo n'agamba abawagizi ababaka ba parliament muzitwala naye bangi bazitwala naye tali yayogerera bweru naye singa yakulembedde oludda oluvuganya era yasinza n'abantu yaddirire yawangula ndowooza nti ebiruubirirwa eby'ekibiina ky'oyo abeera namba 2 bituukibwako mu bwangu nga ne ofiisi ye weeri emanyiddwa esasulirwa ssente z'omuwoomusolo alwanirire bano abantu abangi abaali bamuwa obululu. Eyo yendowooza yange naye ekirowoozo bulowoozo abantu basobola okukikubako bakikubaganyeko ebirowoozo bannayuganda banyiiganyiiga nebikiteetaagisa bakubaganya ebirowoozo balabe ekisaanidde naye nze ndaba nga kijja kuwonya n'abakulembera ebibiina okutawaana ani gw'oba olonda gwekulira ekibiina abantu bakwesize nandibadde towangudde naye gw'oddiridde kyekigaana omuntu oyo okukulembera oludda oluvuganya gavumenti mu parliament nze sikiraba mu nsi nnyingi kikola ebungereza mbawadde ekyokulabirako naye ne mu nsi endala nnyingi kikola bwe kiti. Mwami Richard Lumwayi n'endowooza ye endowooza kirungi abantu bakubaganye ebirowoozo nze mbawadde endowooza eyange saagala kukubaganya birowoozo ku ndowooza ya lumu n'ey'omuntu omulala yenna nze mbawadde eyange etteeka eririwo ligamba nti ekibiina ekisinziza abantu obukulembeze bwakyo bujja kulonda oludda akulira oludda oluvuganya eryo lyetteeka. Lumu agamba nti bonna abajjidde ku ludda oluvuganya batuule ababaka beerondemu omuntu. Simanyi naye nze ndowooza nti oludda asinzizza obululu obungi obuddirira obwa pulezidenti abawangudde yabaakulira oludda oluvuganya gavumenti era abeere mubaka wa parliament. Nze mpadde endowooza yange eya Lumu weeri n'endowooza z'abantu endala weeziri tukubaganye ebirowoozo tulabe ekisinga ekinaatwala Uganda mu maaso.